njagala okubakakasa olwaleero luno nti abakungu okuva mu Interpol e Dar es Salaam bazzeemu ekiwandiiko kyaffe n'ebijjukizo bye twabakoleranga ebikwatagana n'okuba nti balina Jamil mukulu mu mikono gyabwe. Batukakasizza mu buwandiike nga balaga nti okusinziira ku biwandiiko byaffe baagala okututegeeza nti bagoberedde emitendera gyonna n'okwekenneenya n'obugenderevu ekifaananyi oba obukakafu era ne bavaayo ne balaga nti baggumivu nnyo nti omuntu gwe balina mu emabega w'emitayimbwa ye Ssaabayeekera wa ADF Jamil mukulu. Ne batusaba nti kakati tutandike okulaba engeri gye tugenda mu maaso n'entegeka ey'okulaba nga tumuzza ku butaka asobole okuvunaanibwa wano ku butaka. Ttiimu eyasembyeyo yagenze olwaleero nga bagenze n'ebiwandiiko bye tuyita nga extradition papers kubanga tulina endagaano ensi eziri mu East Africa wano gye zaatuukako ku kikwatagana n'abasibe aba beetaagisibwa oba abazza emisango